Bamikwano tusabire Kadaama ono wonna waali essaawa yonna ayinza okusalibwako obulamu, essaawa yonna ayinza okuttibwa okusinziira ku bigambo by'ogenda okuwulira ebiri mu katambi nga biviira ddala mu kamwa ka bboosi we bw'atannalaba ku katambi kano nga tekannakutuukako oba olaba mukwano essimu yo erina kubeera ku kido bw'oba olina engeri yonna gy'osobola okulikoodingamu bboosi wo mukwano mulikoodinge. Simanyi omwana ono yakikoze atya n'alikoodinga mukamaawe naye kansooke nkuwe akatambi kano wuliriza ebigambo by'omuwarabu by'abadde ayogera gw'atannakalaba. Else I didn't tell you about it. So wait, just wait. You will see whom I are. You are slaves. We must understand this. We are as a Saudi Arab people behave with you as slaves. You are slaves. You are my slaves, working without any salary, without any mercy, also not salary. And you will see. You come from your country to work here as slaves. Understand me or not? If I saw you, I will cut your neck. You know, I will by my shoes in your face. You and your slaves, other slaves. Understand me? Look now, somebody come. Look now. And waiting what I will do. Waiting what I will do in your friends, in other houses. Just wait. Mwe muli baddu. Muva mu nsi yammwe ne mujja okutukolera nga muli baddu. Muyina kukola nga tetubasasula. Gw'oli muddu wange olina kukola nga sikusasula. Era bw'ogaana okukola nja kusalako obulago. Bw'ogaana okukola nja kusalako obulago. Mukimanyi nti eriyo Abawarabu nga balabira ddala omuntu okujja okubakolera nga bakyakubalira muri ly'ettuluba ly'abasiravuzi ab'edda ng'olina okumukolera nga takuwa kyakulya, ng'olina okumukolera nga takusasula, olina okumukolera era ng'oli muddu tolina kulwala nti alina okujjanjaba. Y'ensonga babboosi abamu okuwa abakozi emmere mbirigo. Y'ensonga babboosi abamu mu butuufu ajja omukozi mu nsi yonna gy'amugye n'amutwala mu kiyumba kye ng'omwana asayinza kontakiti alina omusasula bboosi n'agaana omusasula. Tayimu etuuka ey'okusasula omusaala bboosi n'amubuuza tolya. N'omwana gwe bakibuuza bboosi n'amubuuza tolya. Bw'olaba mukamaawo musaala gwo kutuuka ng'omwezi guweddeko alina okusasula n'atandika okwenyiza n'atandika okuyombayomba n'atandika okwekwasa obusongasonga nga tayagala kusasula. Ono omukyala bboosi w'ono omwana simanyi omwana ono Munayuganda, Munaggana, muki I don't know. Naye nga nkimanyi bulungi nti omwana ono alika Munakkenya. Munakkenya okusinziira ku muntu eyatandise okuba nga asatuleetinga amalowoozi gano. Kyano ye abeesingira ndowooza mu Amerika naye nga Munakkenya era asinga nnyo okukola ku nsonga z'Abakadaama Abanakkenya. Omusajja ono yatadde amaloboozi gano. Kadaama wonna wooli weesabi. Bw'obanga Mukama yakuwa babboosi abategeera mukyala gwe tomanyi ky'olina, olina gologi. Yisa engalo mu maaso bw'oti weebaze Katonda. Bw'obanga olina bboosi akusasula omusaala gwo nga tamaze kwetoolooza, olina eky'obugagga kya, olina bboosi oba kiyitibwa kya, olina eky'obugagga. Kyova olaba nti waliyo amaana abaggyibwa yonna gye baggiddwa, omwana ne bamutwala ne bamusibira mu ruumu nga talina mulimu gwonna gw'agenda kukola naye nga bamusibidde mu ruumu talya awo wennyini waakola obubi nga bakeera mukuba bukubi miggo. Abaana abo bakyaliyo era abantu abo
ye nga ye anyumirwa kuleeta mukozi n'amutokyalinga nga ye kyekimuwa essanyu kuleeta mukozi kumutokyalinga. Omwana ne bamusibira mu ruumu nga bakeera mukuba miggo ne bamuyiwako amazzi obubi abukolawo mu ruumu ye waali ne bamubenza mu eyo embeera mpaka bwafu. Simanyi kigendererwa ky'abantu abo kiki kye babeera bagenderera. Bannange bw'ogwa ku bboosi akyalimu eyo endowooza eya busireevu abejja ebintu ebyo twabisomangako na busomi. Nze nabisomangako busomi eby'abasireevu abo be baasibiranga ku njegere oli muddu naye nga bakusiba ne ku njegere. Bayigawe ebintu ebyo nzijukira ne mu 2021 ebintu ebyo byali bikyaliyokko. Omuwala ali mu kyumba kya bboosi we baamusiba enjegere. Kyova olaba nti abantu abo atumye omukozi n'amuggya mu nsi gy'amugye ng'amututte nga saddaaka because bo batulaba nga ffe abatali bantu, we are not human beings. Batulaba nga ffe oba ensolo. Batulaba nga ffe oba batalina makulu. Kyova olaba nti Mukama Katonda alina engeri yakolimiramu abantu abo. Tebaggwa ku madagala. Ssente bazina naye tebasanyuka. Balina ssente. Mukama yabawa ssente naye n'abaggyako essanyu. Tebalina ssanyu. Bannange enkuba kyeyo. Saba weesabire. Kati bw'owulirako ku banna abali mu mbeera bw'eti nga ggwe oli bulungi bandi totuula. Saba kubanga tomanyi enkya ayinza okuba sisitawo, ayinza okuba omwana wa ssengawo, omwana wa maama wo omuto ng'agenze n'agwa mu biyumba bw'ebyo. Omukyala ono yeetaaga na kukwatibwa kusiba. Bayigawe yeetaaga kukwatibwa kusiba. Era singa tulina ku bantu abamanyi Oluwarabu obulungi, nkimanyi tulina wano eno wankuba teyo nga bamanyi Oluwarabu bulungi. Naye kinyuma ng'omuntu toli munda, toli mu nsi z'Abawarabu. N'olyoka otandika okugulawo olutalo vidiyo ne zitambula ne zibeera international ne zituuka buli wamu wonna. Omukyala oyo aba yeetaaga okunoonyerezebwako era temanyi nti omukyala ono wabanga omuwala gw'akozesa oba kadaama gw'akozesa nga Munnakenya, Abannakenya singa basituka ne balwaizinga eddoboozi kubanga information ya bboosi y'omukyala ono gw'akolera teyinza kubula nga ffe wano e Uganda omwana wafuna obuzibu bwe tuba twagadde kufuna information ya bboosi ne w'abeera okutuukira ddala ku kizimbe ky'abeera kutukisobola. Kati bboosi ono singa Abannakenya balwaizinga eddoboozi nkimanyi Munnakenya omukozi gw'akozesa Munnakenya singa balwaizinga eddoboozi omwana ono singa yebbirira bwebbirizi bw'ati n'akuba omukyalo oyo ekifaananyi ne bw'aba atolose n'amala essimu okuba n'akubutuka ekifaananyi kye ne kitandika okusatuleetinga at least amateeka gamukoleko. Tewali muntu asayininga kuva mu nsi ye ng'agenda kukola nga tagenda kusasula n'otuuka n'omugamba nti w'ogaana okukola nja kusalako obulago. Eyo evidence nnamba emu emala okusibisa Omuwarabu oyo. Ssebo nabo babasiba lwakuba nti nga womanyi nti enguzi ekola wonna kozi nga waddeyo nguzi oluusi kadaama ne batakufaako. Nalibya kadaama wano eyasibye bboosi bboosi yalumye kadaama simanyi omumwa banange bidiyo sajja baleeteddeko wano naye mu bboosi yalumye omwana omumwa. Omwana n'aleetera bboosi we poliisi bboosi ngo ne bamusiba. Mukama ayinza okuyamba ne batukwata ekikaze kye ne batuteeka mu kkomera. Olwo kadaama yeetaaga kununulibwa kati kukomawo waka. Addeyo ewaabwe oba Munnakenya bamukikuddayo waka. Bannange bboosi watuukanga ku ssa ly'okuwoninga nti I will kill you. My dear. Making sure nti onoonya mangu ekiddako. Oyinza okubeera mu nnyumba obwana ne bitandika okugamba gwe ne taata waffe ajja kutta. Akaana oyinza okanyusa kati taata ajja kutta omanya si gwe wasoose balina gwe baali basa. Gwe ne maama wange ajja kusala ate obwana bwogera.
ate oluusi nno Mukama ayinza okuyamba n'ayitira mu bwana obuyambi tebwogera. Oba oli awo omwana n'akubawo ekigambo, maama wange ajja kutta. Tulabyeko abaana abafudde naye ng'omuwarabu yamuwooninga nti nja kutta nja kusala omwana ne bamusala. Yali mwana ki wano eyakaaba? Waliwo omwana eyattibwa yali Kalo. Embasera ddayi kali ayitibwa Kalo. Omwana oyo yavaayo n'akaaba n'agamba bannange boosi ayagala kunzita ng'akutte essimu adduka misinde alaga bamugoba. N'atandika okulama n'agamba ne bagenda kunzita nga bamuliko bamugoba akutte essimu. Kampani ye n'egamba omwana alimba. Kampani ye ne badda mu kweziribanga ne bagamba omwana alimba, omwana akola katemba, omwana ali mu kontenti. Bannange kigenda okutuuka ng'omwana yattiddwa. Boosi wo buli lwakugamba nga nti I will kill you. My dear, kasita akifulumyanga mu kamwa, mugende empola. If possible, tandika okunoonya we ekukomyawo ewaka. Omwana ono oba yakutte atya omuwarabu ono n'amulikoodinga? Simanyi na kumanya oba yamulikoodinga atya? Oba yabadde amuyombesa omwana n'asooka n'addukako mu ttooyo mayi we batandika okuyomba. Omuwarabu olaba abeera ayogera bwogezi nga bali mu kunyumya n'olowooza ayomba. Kati ate waaba ayomba aleekaana ennyumba yonna. N'alyoka aleekaana kati oba boosi yatandika olutalo omwana n'addako mu ttooyo n'amulikoodinga. Abo abantu babeera bamanyi nti bbeesi yaabwe baamalayo. Sijja kugamba nti Muwarabu yekka. Kino kyogera kuba nti kati Muwarabu gutya ye yakoze bino oba ye yayogedde bino. Naye bino ebintu bibeera mu nsi zonna. Ne Uganda wano osanga Omunnayuganda ng'alina omukozi mu busungu obungi n'alyoka amugamba nja kutta. Naye omuntu wafulumiza ekigambo nja kutta mu kamwa, mukwano, nja kutta, nja kusala. Ne waba nga ye omuntu ayinza okuba akyogeza busungu naye wabeerayo amaanyi g'ekizikiza agamutonsinga mabega one day one time wajja kutta. Bankuba kyeyo. Muliwulira? Ebifa ku bannammwe abalala. Abankuba tebasafalinga abamu. Okuva mu nsi ez'enjawulo bw'oba wali olabyeko Omusiripalini ng'abonaabo, Omusirilanka, Omu-Ethiopia ng'abonaabo. Babonaabona abo boolaba nabo bennyini babaze ate bo olusirika. Ate kimmanyi nti nabo bulabika bufa nnyo lwakuba nti Abannayuganda tuli bajagujagu tosobola kunyigira mu ttooke n'esigala nga nkonye. Era Omunnayuganda boosi gw'atumiza mu kiyumba n'asirika. Mu butuufu simanyi oba obeera kuva oliko ddogo libakufiira nga lya mmindi kusirisa kuwunza. Omunnayuganda yeekubira enduulu nze temmanyi ku Munnayuganda ayagala obulamu bwe. Kadamu Omunnayuganda ayagala obulamu bwe era ava bannange boosi yagamba ajja kunzita. N'atandika okufuna kwabigayi. Bannange nno boosi yagamba ajja kunzita. Omwana ne yeekubira enduulu ne yeerwana. Naye abantu tebatira bbo buno obulala kwerwana ku bugeeraawo. Naye bugenda buyiga kati ndowooza okwerwanalwanako. Nga bannange byebyo. Waliwo omuntu akujja gy'akujje mbu akutwala kumukolera naye nga akututta okumukolera naye ng'akulabira ddala nti wannyoka human being. Oli awo olinga kito. Oli awo olinga nga zino endogoyi bazo enzirima ezitakoowa. Oli machine. Oli robot. You have to work. Nga takuwadde ssente, nga takuwadde emmere. Y'ensonga abamu babasuuza mu matoyireeti. Omuwarabu akusuzanga mu tooyi, mukwano mu ddiiro osulawo. Kozi nali nsuzeewo ate nga bantu bange baali balungi. Nsuzeewo. Era nasulawo kontakiti yange yonna. Naye Omuwarabu akusuza mu tooyi. Nga mu tooyi gy'akuwadde yadde okuganya nti weebakeko mu ddiiro, n'akuwa mu toyireeti. Mukwana ako kabonero nnambeemu nti woolisi wange. Toyinza kuddira muntu musuza mu tooyi. Ng'agendako era ku makya akwoleza ebintu alabirira abaana bo oba abantu abo balowooza batya.
n'apima omukozi nga zino engalo zonna gundi kemika azokezayokeza zijjuddeko n'amabwababwa naye nga tasobola kwenyonyera nti yatwoleza ebintu yakola nti kale kamujjanjabe nange simanyi muntu owuki muntu ali beeyisanga abatategeera omukozi ng'omulabye engalo zonna ziweddewo yakufumbira yalabirira abaana bo yabatabulira amatogo olinawo abato naye nga tosobola kukwatibwa muli nsonyi ekikaleka okwenyonyera nti awo omukozi kamujjanjaba kubanga yanfumbira emmere zino engalo zisobola kulya mmere beebyebyabawo nti vidiyo kantikome wano naye yero bigenda mu maaso omulamwa gwa chanelo gwakubeerawo kulaga buli kimu ekigenda mu maaso vidiyo zino ziba tezisoose ku chanelo yokka naye wabaawo atannagiraba nange nendireeta wano omugoberezi wange atannagiraba naawe ogirabe ate ne twongera okuyigirako n'okusomerako so mukwano omupya bw'onkooneraku awo kafolo owali akagambo subscribe dia wange oba okozesa ttendo ate era bw'onkooneraku awo ne ku kabbeere bw'omala okoona akagambo subscribe wajjawo akalinga akale bw'okakoonako tewali vidiyo ekuyita YouTube egitoosa wuwo